abakulu okuva mu kibiina ekigatta abasikawutu ki Scouts Association Uganda, minisitule y'ebyenjigiriza nga yetwala abasikawutu, ekitongole kivunaanyizibwa kulwanirira obutonde bw'ensi kinema, ofiisi ya ssaabawaabi wa gavumenti, abakulu mu byokwerinda okuva mu poliisi n'amagye nga bakulembeddwa mu DPS w'Ekatwe Innocent Mubangizi wamu n'akulira akakiiko ka State House Anti-Corruption Unit Brigadier General Henry Isoke balambudde ettaka ly'abasikawutu ekaazi wakati mu byokwerinda ebinywevu. Bano batukidde mu lusekende lw'emmotoka kyokka nga bataddewo obunkenke nga wano babaddewo enkalu okubakkiriza okulinnya ekigere ku ttaka lino. Wabula oluvannyuma bakkiriziddwa okuyingira nga bwe batuuse munda kibabuuseeko olw'okusanga ng'ekibira ky'abasikawutu kyonna kiweddewo era nga bakitemyemu poloti okuzimbako ebizimbe eby'amaanyi n'okwonoona buli kimu. Bano wakati mu byokwerinda eby'amaanyi balambudde yiika zonna 12 era ng'olumaze buli omu akutte gage ng'abakulu mu basikawutu nga bakulembeddwa mu Kamisona Alice Nyinamahoro boogedde ku kulambula kuno. Okulima ettaka, okuzimba ku ttaka n'okusala emiti gyonna ekibadde wano. So tuze nabo bakakase ekituufu kibaddewo kyekyo oba si kyekyo. We saw the extent of damage that has been done, the trees cut, number of structures coming up, our structures, destroyed, which really a scout should not do that. Abasikawutu bategeezezza nti beekubira enduulu ewa Brigadier General Isoke era naye n'asitukiramu n'ebitongole ebyenjawulo nga bazze ne bekkaanya era bakukola alipoota ez'enjawulo olwo balabe ekiddako. Tetumanya ab'amaanyi bagajawa kuba bakosa ne forces zaali zakukuumye ffe ng'abasikawutu ate bazitwala naye tebagamba bali ku lipooti ya minisita yawandiika. Amakulu gali nti bwe mubasaba ebiwandiiko ebyo mujja birabanga abo bennyini abazze nga ba Boy Scouts, Uganda Boy Scouts era be bamu abali ku Uganda Scouts Association Limited. Naye tuli ba Uganda Scouts Association, ekibiina ekimanyiddwa mu nsi yonna okuddukanya obusikawutu mu Uganda. Otyo eddakiika ziri 30